Bano be balimi b'emmwanyi abeegatta mu kibiina kyabwe Kimuwanga Grain Producers Cooperative Society ekisangibwa mu ggombolola y'e Bukomero mu disitulikiti y'e Kiboga abasisinkanye omubaka waabwe ku nsonga y'emmwanyi. Nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe David Nantajja basoose kulambula musiri gwa mmwanyi na kwongera kusomesebwa ku kirime kino. Eno gye basinzidde ne basaba gavumenti obutakwata ku kitongole ky'emmwanyi ki Uganda Coffee Development Authority. Adde nsaba bakireke nga kyetongodde abalimi basobole nabo okufuna mu kintu kyabwe kubanga kati kye kirime kye tulinga kye tufunamu ssente. Era bano beebuuzizza lwaki gavumenti teyasoose kubebuzaako nga tennaba kulowooza ku kyakugyawo kitongole kino. Yali badde ekomawoko mu bantu eno netubuuza ekitongole kyetaagisa bali kyetaagisa nekitukola bubi nnyo gavumenti okutusalirawo ffe bona abakulu babeereeyo waggulu tebamanyi buzibu tusanga eno mufu mu balimi b'emmwanyi bo ne baagala batusalirewo. N'abakulembeze b'abalimi b'emmwanyi nabo bennyini bagamba tebannamanya kigendererwa kya gavumenti kituufu ekigattisa ekitongole kino naye bakubiriza abalimi obutava ku mulamwa ogw'okuva ku mmwanyi. Abalimi tubeegayiridde temufuna obusungu ne musuula eri akafi. Akafi ako kalimu ekyama ebbanga ddene. Nze nazaalibwa mu mmwanyi, nkulidde mu mmwanyi, mmwanyi ze zinsomesezza, mmwanyi ze zimbeezezzaawo ate naye kwe nnyimiridde okuweerera abaana. Oluvannyuma omubaka omukyala wa disitulikiti eno Christine Kaaya ategeezezza nga naye bw'akyebuuzanga bano kubanga gavumenti eringa eyagala emmwanyi egwe ng'ebirime ebirala ebitwalibwa mu minisitule y'ebyobulimi. Obutale tubuvuluze obwa vanira obwa kasooli obwa ebikajjo kati ttani y'ebikajjo eri ku $5,000. Kakati ne weebuuza omuntu kyayitamu kufuna ttani eyo okuba nti bamuwa $5,000 ate si zaabuliwo munnange. So ebintu bye tuyigiddeko bingi tetwagala muntu atuvuluza mu bya butale bino. Ono era alabudde abalimi ku bicupuli ebisusse mu by'obulimi naddala ebigimusa. Mwegendereze funa omulimisa asooka akebere ku kigimusa ekyo ky'ogula. Bigimusa byazzeemu ebicupuli bingi tetumanyi bye tugenda kukikola. Oli ayinza okugamba emmwanyi esigalewo ekigimusa ne kigyokya. Paalamenti tennaddamu kutuula kubaganya birowoozo ku ky'okugatta ekitongole ki UCDA ku minisitule y'ebyobulimi nga n'ababaka ba NRM ababadde mu nsisinkano n'omukulembeze w'eggwanga bakyali kyesirikidde.